ebyentambula kati okomawo e Uganda bikyali bizibu mukko. Ngenda kubanga nyongera okunnyonnyolako mu maaso awo naye nga si kye kindeese olwaleero okuba nti njogerako. Ekindeese olwaleero waliwo ekibuuzo ekiri mu ddiiro ekigamba nti omuntu atalina passport oba inkama asobola okukomawo e Uganda oba nedda. Ekibuuzo ekyo nziza okuba nga nkiddamu. Naye nga nyongera okubanirizaako abalabi bange mwenna abagoberera Maggies Media mukwano mukola kyamaanyi nnyo. Nkubuuzaako wonna vidiyo eno weekusanze osiibye otya mukwano. Mwebale okukola abaami n'abakyala kuba manyi mwenna muli bantu bakozi. Tugenda kuba nga tweyongerayo mukwano naye nga omupya wobanga gwe mulundi gwa ogusoose okubanga ogwa ku channel eno mukwano obeera tokoze ensobi era channel eno egenda kuyamba nnyo naddala ng'oli nkuba kyeyo oba ng'osuubira okufuuka nkuba kyeyo essaawa yonna. So mukwano wobanga onkoneddeko kagambo subscribe ogenda kuba nga tokoze ensobi. Tweyongerayo n'ekibuuzo kyaffe. Omuntu nga tolina passport oba inkama osobola okukomawo e Uganda oba nedda? Ansa y'ekibuuzo ekyo eri nti osobola okukomawo e Uganda wabula nga weeyambisa emitendera gye ngenda okubanga nkubuulira. Bw'obanga tolina passport osobola ddala okukomawo e Uganda. Abamu omufiisuuti ayinza okuba nga yasuula passport yo, abalala oluusi nga watoloka ebikwogerako byonna n'obireka mu kiyumba ewa boosi wo. Bamaama biyumba abo gye mubeera ebiseera ebisinga olw'okuba nti nabo mulimu abeeyagaliza ennyo nga balinga Abawarabu. Bw'afuna kadaama yenna tayagala kumuta kuba osigala omuleetera ssente. Kati tebatera kubabuulira okola otya ng'oyagala okukomawo ewaka kyokka nga bakimanyi nti temulina biwandiiko. Ogenda kweyambisa enkola eno gw'atalina passport. Bw'otuuka okwagala okukomawo ewaka emitendera gy'olina okuyitamu oyina kuyita ku deportation. Tolina passport, tolina kyonna ekikwogerako naye oyagala kukomawo waka. Kwata ebintu bye bukkolokolo weetwale ku deportation center. Yonna ekuli okumpi. Bw'otuuka ku deportation obeera mu mikono gya gavumenti. Be bagenda okukuwa ekipapula jjukira tolina passport naye bagenda kukuwa ekipapula kw'ogenda okutambulira kye tuyita emergency travel document. Ekyo kiweebwa omuntu atalina passport oba passport yo nga yaggwako eri expired tomanyi bw'ogenda kukomawo waka. So bw'otuuka ku deportation nga bwe nkugambye nti obeera mu mikono gya gavumenti era bakolera ku process yo yonna mpaka ku lunaku lw'okomawo ewaka. So gwe wennaaliyo nga tolina passport tolina kyonna ekikwogerako oli sitaaka mu nsi gy'oli noonye wali deportation center weetwaleyo. Kakati gwe atalina inkama waliwo eyambuza ekibuuzo ekyo n'agamba wemba sirina inkama ekitegeeza sisobola kukomawo Uganda. Bw'oba ng'oli mu mikono gya boosi wo nga tewatoloka ng'oli mu mikono gya boosi wo tosobola kukomawo Uganda nga tolina inkama. Era boosi bw'aba teyagikukolera asooka n'agikola mangu awo n'osobola okuba nga akubuukingira air ticket okomewo ewaka. Era mmwe abaziyina ng'oluusi zaggwako n'otuuka okuba ng'oyagala okukomawo ewaka nga bagamba inkama yo yaggwako. Mukwano boosi waba alina okugirinyuwalinga either agirinyuwalingayo emyezi 2 oba omwezi gumu osobole okutambula okukomawo ewaka. Kati ate era gwe nga togirina passport yo mukama wo yagibuza oli mu kiyumba ewa boosi wo toli mutolosi naye ng'ebikwogerako byonna boosi wo yabibuza. Omanyi abantu abo tebalina buvunaanyizibwa. Waliwo passport ya kadaama gye batulaga emabega kaawo nga boosi agisudde mu kasasiro. Tebalina buvunaanyizibwa. Olaba n'ebyabwe byennyini babisuula n'abibuuza gwe omukozi ate nga si ggwe oluusi munnange nga tomanyi na kumanya bintu ebyo bwe biri. So tebalina buvunaanyizibwa. Era kadaama woba osuulayo kasasiro munnange tomala gasuulayo kasasiro. Kasasiro omukeberakeberangamu oyinza osangamu empapula zo nga mukwano bagenda zisuula kasasiro. So beera ng'okeberakeberamu tomala gasuulayo bintu. Kakati boosi wo wabanga yabuza passport yo nga yagibuza
bosi oyo ebiseera ebisinga waba atuukidde embassy bamugamba tusobola okuba nga tumufunira new passport ne bagitumya okuva e Uganda naye ekyo kitwala process y'omuwalabu ky'aba ayagala kubanga abeera ayagala osigale ng'okola mpaka passport lw'erijja ate era tubimanyi nti olina oteekamu akasente kati nga tumanyi abafirisuuti mulimu omufirisuuti nga ne just 50 yaws oba 50 dirham nga mukwano yawulira ddala ng'oziteeka mu kadama we zimuluma kati era ayinza okugaana okuteekamu ssente n'akulimbalimba twagenze kwembasa passport bagenda gireeta naye ng'alimba tawaddeeyo ssente ezigenda kukola ku process eyo ate kituwala ebbanga kati gwe obuteregana mukamaawo passport yagibuza mugambe kimu ntwala ku deportation bosi wa kuvuge akutwale ku deportation gootuuka ku deportation oba nnyonnyole passport yange yabula ABCD buli kimu naye njagala kuddayo waka era ojja kubeerawo ku deportation bakukolere ku mpapula zo omale okomerwe waka mu bulungi so bw'oba tolina kipapula kyonna kikwogerako mu nsi gy'oli nga byabula oba watoloka n'obireka ewa boosi wo osobola ddala okukomawo ewaka ng'oyitidde ku deportation center ekuli okumpi tovundira mu nsi gy'oli tovundira eyo weetwale ku deportation center ojja kuba okomawo ewaka so ekibuuzo ekyo eyakimbuuzizza ndowooza nkizzeemu bulungi nnyo ebibuuzo ebyo njagala nnyo ne mbiddamu y'ensonga mbagamba nnyo nti abantu abakomentinga awo mu comment section bannange mukola omulimu gw'amaanyi oteekayo komenti ng'olina ekibuuzo ky'obuuza gwe n'otamanya nti olina abalala nga 10 oba 20 b'obuulizza nga mu butuufu we baba nga baddiddwamu obeera obayambye okuyita mu komenti yo so bambi tweyambise comment section buuza commentinga bwetutyo kuba channel eno tuliwo okuyigirako n'okweyambayamba mu ngeri emu oba endala ate tukimanyi nti okuyiga tekuggwayo kaakati ngenda kwogerako ku by'entambula bw'oba nga toli mu ggwanga Uganda nga contract yo eweddeko oli mu kaseera kakomawo waka eby'entambula bikyali bizibu nnyo airport ezimu zaggaddewo kati olwaleero nalabye Kuwait yaggaddewo ate nga tennaba kubanga munnange ewa date diregenda okuba nti eggulawo Kuwait airport yaggaddewo olunaku lw'eggulo nabadde mpitayita ku website na website ennyo gye neeyambise nnyo okumanya bagiyita travel whatever website eyo anja kubawa erinnya lyayo mu comment section yawo ngenda kuddamu ngyetegereze ennaku zino ngyeyambisa nnyo naye bateekayo ne balaga nti kati eno ennyonyi bweti ya cancelinze flights mulimu ennyonyi eza cancelinze flights nga ezo nnyonyi tezigenda kuddamu kukola mpaka ennaku z'omwezi nga 31 ne wabaawo ennyonyi eza cancelinze flights nga tezigenda kuddamu kukola mpaka ennaku z'omwezi nga 26 waliwo ze nalabye eza cancelinze nga tebagenda kuddamu kukola mpaka ennaku z'omwezi nga 14 lw'olunaku olw'enkya so kati flight oba abadde wamaze okubuukinga air ticket ne bagikansolinga waliwo ne ennyonyi ezimu ze nalabye nga bataddewo free rebook kubajjukira nti woba wamaze okubookinga flight ne bakansolingamu ennyonyi eyo oba munnange ne babanga gwe odireyinga odamu n'okukola kye tuyita rebooking kati rebooking eyo ebeera yakusasulira olina ssente z'oyongerayo naye olwakino okuba nti ennyonyi zo zennyini ze zakansolinze waliwo ezimu ze nalabye nga bataddewo free rebook oba free rebooking nga zyabwereere togenda kusasula so ebyentambula bikyali bizibu nnyo nga bw'okiwulira ebisaawe ebimu byaggaddewo ebisaawe ebirala bikyakola naye nga flight ennyonyi zo nga zo ezimu ze zakansolinze nabye ennyonyi nnyingi nnyo eza kansolinze eziriko fly Dubai ng'ebadde egenda kuva kangeze France ng'egenda kuyita Dubai yeyongereyo buli nnyonyi yonna ebadde etambula ng'egenda kuyita ku kisaawe ky'e Dubai bazikansolinze bakansolinze so
ebyentambula bizibu mu badiya ennaku zino. Twesabire nnyo tulabe nga Iran munange entalo ezigenda mu maaso wakati wa Iran, Israel ne America nga ziggwa, naye we ziba teziwedde gye bigenda mu maaso eyo ebintu biyinza okweyongera okubeera obubi ennyo okusinga nga bwe tubadde tusuubira. So byebyo bye mbadde mbaleetedde mu vidiyo eno. Mbeebaza nnyo mwenna ababaddeko nga mungoberera okuva gye twatandikidde mpaka kati, namwenna abeekuumirako ku channel eno nga buli koolabye okabikula n'ogamba kandabe ate Maggie ayogera ku ki. Mukwano mwebale nnyo, mwebalire ddala abalayikinze, abakomentinze n'abasharinze. Mbasaba vidiyo bwe ziti bambi togituulira, gisharingireko munno bw'omanyi nti nkuba kyeyo gimusharingireko. Weewaawo tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. God bless.